Kitalo nnyo, kitalo ddala g'amawulire ge tutandise nago si malungi. BECKY oyo gw'oli mu kulaba mu kifaananyi gwe tuli mu kukulaga omwana oyo Bambi avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo, kitalo ddala. BECKY alwanye Bambi agezezzaako era abadde mugumu era abadde n'okukkiriza naye munnange amaze n'awummula. Waliwo ka odi akatambuzibwa ku mutimbagano nga BECKY agezaako okuba nti nno agamba ng'abasawo bwe bamugambye mbu ayinza obutasimatuka olw'ebirwadde ebingi ebimusumbuwa, naye ye Bambi n'avaayo mu katambi akamu n'agamba nti tagenda kukkiriza by'abasawo, akkiriza mu Katonda gw'asinza nti ajja kubeera nga amuwonya. Tugenda kubeera nga tukuwa audio eno, tetugenda kusobola kukuwa video, tugenda kukuwa audio, eddoboozi ly'owulira ly'ery'omwana ono BECKY kati omugenzi avudde mu bulamu bw'ensi eno. Bambi ng'agezaako okuba n'essuubi, ng'agezaako okwezzaamu amaanyi nti ajja kuba nga asimatuka wadde ng'abasawo baali bagezaako okumumalamu amaanyi, wabula kino tekisobose. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Nimutya abasawo bangamba mpu nina obulwadde bungi obutasobola kuwona, naye nze nzikiriza nja kuwona. Bangamba nina narwala TB yanyonoona amawugwe gange, narwala TB yanyonoona amawugwe, nendwala obulwadde bwa siriimu tebujja kuwona mangu, ekifuba ekijja kuwona mangu, omutima ekibumba tebisobola kuwona amangu, era nze nzikiriza nja kuwona. Katonda yekka yanamponya. Abasawo bonna bagezezzaako biganye, naye oyo omusawo oyo ali waggulu yajja okumponya, era nze nzikiriza ajja kumponya. Mbeere nga nkiriza nga nnyimba nga mutendereza, ajja kunsumulula mpone, mbeere ng'abaana balala, ngende ku ssomero nsome, nsote eggaali ngende ku ssomero, ne kyaki ngendeyo, n'okuyimba nyimbe, nkwebaze obujulizi. Omwera obujulizi. Nkuweera obujulizi. Mu mawulire amalala, Meya Adusiddwa Mulago nga munange embeera ye si nnungi. Twogera ku Meya w'ekibuga ky'e Mukono. Olwo nno tuba twogera ku Erias Nkoyoyo Mukasa, mulwadde nnyo era nga yaddusiddwa Mulago. Ono nno yasooka kuba nti nno ajjanjabibwa wali eri e Mukono mu ddwaliro, wabula ate embeera we yeeyongedde okutabuka, ono n'addusibwa Mulago. Katwongere okuba nti nno tumusabira Bambi abeere nti nno awona, naye nga addusiddwa mu ddwaliro ng'embeera ye si ennungi erudda eyo. Mu mawulire amalala, omuwala yalabikira mu katambi ng'agezaako okutimpula kw'ossa n'okutulugunya omwana we. Munnange yasimbiddwa mu kooti era kooti n'emuwa ekibonerezo kya kusibibwa emyezi 18, emyezi 18 gwe mwaka gumu nga n'ekitundu awo, era nga yatwaliddwa mu kkomera Butuntumula gy'ababeera paka ng'ekibonerezo kino kiweddeyo. Nonno munnange yalabikira mu katambi ng'agezaako okutulugunya omwana we, era nga neighbor yakwata akatambi kano akasaasaana ku mutimbagano. Bwe bityo nno we byali, naye nze nno nina endowooza endala. Kituufu yabadde asaana ekibonerezo, naye omuwala ono yavaayo mu kooti n'alyoka Bambi ategeeza nga bwe yakwatibwa okuzaala omwana ono. Stress era Bambi yamusumbuwa nnyo. Omanyi omwana ayinza okuba n'eddalu, siwagira kikola kyakuba nti nno yatimpula omwana ono, naye omwana ayinza okubeera n'eddalu, baakukwata bukwasi, taata we tomanyi gy'ali. Bambi stress eyo neebanga Bambi ayinza okuba nga yamuyitirirako, n'ekyokuba nti nno Bambi olubuto luno teyaluggyaamu. Tulina okubeera nga tumuwa credit
olwekyo naye era tekijjaawo okuba nti naaweebwa ekibonerezo. Bamuwadde ekibonerezo kya kusibibwa emyaka 18 era yatwaliddwa mu kkomera ery'e Butuntumula. Munnange eyo gy'agenda okubeera nga abeera paka ng'ekibonerezo kye kiweddeko. Mu mawulire amalala, Eddie yawe muganda wa Bobi Wine akiguddeko. Omukyala wuno amulumiriza okuba nti nno yamusaba akaboozi wabula we yagaana okukamuwa, kaakati byakomekerezeddwa nga munnange Eddie yawe ate oluyimba lwe bayimba n'omuwala ono ate nga aluyimbye n'omuwala omulala. Kati nno ono omukyala kwe kuvaayo okuba nti no Bambi asaba obwenkanya mbw'omuwala ono bwe yagaana okuba nti nno bakola akaboozi ne Eddie yawe ndowooza mu busungu ate oluyimba yalugabiddemu muntu mulala era ne bayimba bombi. Katubere nga tukuwa omuwala ono emboozi yaba aginyumya. Asinkana mwami yawe 2017 Copenhagen Denmark. Nansinkana nangamba ndampa ayagala kumpa kolabo. Waliwo ya introducing ya Samuel okitegeera. Wayitawo omwaka gumu nga amusindikira luyimba nga ajja nga tugenda mu studio wa Ismas Pro Amsterdam nga nsasula studio sasula byetwali byetwanyo buli kimu. Even I did contribute in the columns okitegeera. Ne tukola olimba lwe bayita akaloosa. Ngamba ngule tiketi nzire Uganda tukuddemu tuluddemu. We yali ali wano ne tukola video nze napangisa zilenzi buli kimu nze nasasula yatukwata video buli kimu emmotoka yatutambuza buli kimu. I used my money to contribute in the song. Okitegeera buli amala nangamba nzije Uganda nengula tiketi yange nenzija oluyimba ne tuluddamu olwokubiri audio ne video. Kati mbandi wano mbandi wano ndaba oluyimba yalufulumya okitegeera n'omuwala omulala kyokka n'oluyimba lwafulumiza lwe lwennyini. Tundu bye yayimba byayimbye just ekyusizaamu bukyusa katono omuwala bye yayimbye naye nga chorus yemu. Even the backups of my voices are still in the song. Naye byonna bikolerwa lwansonga nagaana okutuukiriza ekyo kye yali ayagala. Buli kadde we yajjanga nga nkubira amasimu ag'okwagala okunkozesa okitegeera. Nze nembeera nga mugamba munange nze si bwendi bwentyo. Wembanga ompa luyimba kunkozesa then luyimba lwo lukole ki. Kukono mwale yavuddeyo n'agamba nti oluyimba lwe walugabye ensonga eyo ogyogerako ki? Naye ebyo mbiwulira buwulizi but I think kujja ndimugira Eddie yawe munoonya lisi n'omanya yakuta essimu ng'oyogera naye yukoni akamala okutandikiriza nange babiŋŋambye muntu oyo ayogera bwete wetambudde obadde mulabi mulungi kansooka okusaba obeere nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe erigwatana bakuba nti no okikola ate erigwe ya subscribinga mukwano sooka onyiga akade ka notification bajja kubeera nga bakuwa obubaka bakuweereza message buli wetubaako video gye tutaddeyo. Ate era njagala okutegeeza nti osobola okuleka obubaka bwawo mu comment section kw'ossa n'okulayikinga video eno. Webale kuba nti no wegatta ku News Spark channel atufunira abweru w'eggwanga ne mu ggwanga lyattu Uganda. Ffe tukwagala nnyo era tukubuzaako mu ngeri ey'enjawulo.